po jako akawuwo. Twagala ebintu ebyo mubyogere naffe tubimanye because mugenda sigala nga abantu mubakwata. Oluvannyuma lw'ebikolwa ebimenya amateeka okweyongera mu ggwanga abatwala ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Mukono bakizudde nti ebifo ebisanyukirwamu bye bikola amaloboozi mu budde obw'ekiro okugattako amakanisa kye bagambye nti kyekiviiriddeko abamenyi b'amateeka okwegazaanya. Ebiseera ebisinga nfunye complain nga nze chairman okuviira ddala ebbajjo gyo nabaddeko ekiro saidi za Namayuba ne baŋŋamba poliisi yagenda n'ekola eyo nga teri kugamba nti wabula kukuba bukubi kibooko na kusaba ssente kubanga batuuka mu bbaalayo banoonya nannyini bbaala ne bamugamba yaluwa nti wuuno aya tuwe kyolina kopena zituuse bamu bagamba omu yagambye gwe mukama waffe kati tujjeemu. Kati poliisi evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ng'ekulembeddwamu agiduumira mu Kampala East ASP Joseph Sentamu ssaako agitwala mu disitulikiti y'e Mukono afande bya Mukama basomesezza ab'amabaala okubeera amateeka agabalambika omuli obutaliraanya bifo bisulwamu n'okulekaanya amaloboozi mu budde obw'ekiro ekisukkiridde kye bagambye nti ekiviiriddeko abamenyi b'amateeka okwerigiisa mu disitulikiti eno. Ogenda okulya nze owagundi w'ejjogo ate bale eno simanyi kilometre biki etuse ebidongo nogamba tayi noise pollution ekifugidde it is becoming a national issue ndoza ne parliament kati gwe manyi bala yo weeri oba oli mu commercial wetirize according to what the law says bo oli mu residential wetirize bo oli mu industry nti oli mu namanvi nti amashini neziri mota zikubeeri neki nazo waliwo ki measurements zaawo so mbadde nsaba tetusooka kubugira. Atwala poliisi y'e Mukono afande Kato alabudde bannannyini mabaala okubeera obulindaala n'okwekengera ng'abantu abatategerekeka mu bifo byabwe nti bangi babyerimbikamu ate ne bakolerayo ebikolwa eby'obunyazi. Mwe ab'amabaala mwaniriza abantu bangi abakyamu n'abatali bakyamu so mwe abantu abatuufu abasobola okutugamba abantu bemba mwekengedde kubanga waliwo abantu bonga bakyamu ng'obwekengedde nobanga obwekengedde osobola okukubira ekigamba wano waliwo abantu nawana abantu wadde oyaganje sente osobola okututemyako kubanga abantu olumala okumenya amateeka mu bifo ebyenjawulo ow'ebiriranyaawo wooli bajjaawo ne bakunganirawo ebwo oluusi ne bakulaningirawo. Bo bannannyini mabaala mu disitulikiti y'e Mukono nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Dennis Ntege balaze obwennyamivu olw'engeri poliisi gyekwatamu ensonga zaabwe era nga bangi ku bannaabwe bakubiddwa mu ngeri etategeerekeka awatali musango. Naye ne mujja ne mukuba abantu nga tebalinaako na kuwabulwa kwonna kibadde kimbuuzisizza ssebo olwaleero ti ssebo mwe mwatendekebwa kuba bukubi bantu. Nze omukubi baakuba badde munyiivu naye ntegeddemu nange ensobi zange ziri awo so kyenayongera okubagamba kyensaba nze nga nze security tetugiragala era bye mukola birungi era tubifunamu naye naffe tusaba mujje nga muli bakkaka mubagambe era abantu bemutuweereza singa ojja n'onsanga ku lubaala n'ogamba kendeeza ebidongo mukyala Don era ggala webbala so kikola naye bw'ojjanga okuba n'omenya abantu biki bwe bityo si birungi mu violatinga checks. Njakuwa example ya ose yali embalala omusirikale yali ku gate nga mupya tamumanyi ali muleeya apaakinze bamugamba omukebera n'agamba tomumanyi n'akwata abasirikale bonna n'abakuba eniggo. Abamu ku bannannyini bifo bisanyukirwamu mu kitundu kino batabukidde poliisi olw'okubatulugunya era nga mu ngeri y'emu basabye abakugu bano okwongera okusomesa abantu ku bikwatagana n'okupima amaloboozi olw'ensonga nti buli muntu abitaputa bubwe. Eyo ensonga mweddeko nga muzze mu bifo ebitali byammwe amateeka gaba gakubaceekinga mukkirize babaceekinge bwe mba muyina ebyokulwanyisa tuyine tubitereka naye mukkirize mulekerawo effujjo nga muzze kubanga muli mu security. Already tuba ne security zaffe inside. Either if you want to be deployed there, talk to us, we deploy you. Naye muleke okukozesa ag'amaanyi. Afande Joseph Sentamu atangazizza ku bukulu bw'enteekateeka eno era n'asaba abantu okugoberera amateeka agaluŋŋamya naddala amaloboozi agaleekaanira waggulu. Gakuba music ekiro ku levels ezisusse
eziri recommended ebyamateeka ate nga bagezesaako okubatuukirira naye abamabaala ne bagaana okukola kyokukwatagana nabo so ne tujja tubasomese amateeka nga bwe galagira ku music gwe balina okuzannya mu mabaala ne levels eziri recommended. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.